Okuweweta. Mbulira. Mbulira n'okikolera ddala nga ndaba bwe nti n'ensembera nga ejjogo nekubye wakoze byonna netula wali na wano n'ensembera okukunja ojjagaza wekitondeke waffe. Export TV to the world. King Sheebah n'Omukunja atasera balwanidde ekkata entabwe evudde ku King Sheebah kyayise obwenzi oba Omukunja atasera okuvaayo n'aweeweeta mwana muwala mu maaso ga King Sheebah ekintu ekimutankudde n'atuuka n'okwejjusa lwaki yalinnya ennyonyi. Oli ku Export TV tuli ku mutimbagano YouTube, subscribinga mukwano, bw'omala kusubscribinga commentinga, likinga, then okopingeyo ka link gwa wagira omwana soda awagira Export TV, link eyo obeeko woodinteera awalala ne banno basobole okulaba embeera bw'enaatambula malidaadi saana. Kankujjukize abasalamu furniture mukwano gwange genda oguleyo ebyennyumba ebibajje ebirungi ebya office eby'amasomero eby'amalwaliro bakubireko ku ssimu yaabwe wansi awo bwe kiba kiganye obatuukirire ebweyogerere kirekaawo opposite ekikubo ekyambuka ku Nabisonsa Girls bakube nga bakutuusaako furniture omusukulumu. Osobola n'osasula ku kibanja mpola, osobola okugula installment ya oba n'abagala okupangisa mu beekwate bo aba El Shaddai Money Service International ogwabwe gwa kutambuza kasente bainboxing nabo basobole okulaba nga bakukolera ku ensonga ey'okuweereza sente zo eri maama wo eri taata wo yonna gy'aba asinzidde okwetoloola ensi eno yonna. Emiwendo gyabwe mirungi ate security y'amaanyi. Abali mu nsi kati nga South Africa gye basinze okusimba amakanda basobola okusasulirako sente zo ng'oyagala sasulira landlord ng'osasulira via online basobola zikusindikirayo okugulira data, airtime, okusasula mazzi, okusasula DSTV n'ebintu ebirala bingi. So beekwate aba El Shaddai bakolagana ne banka nnyingi nnyo mu South Africa. Beekwate embeera etambule malidaadi saana. Omuyimbi King Sheebah yavudde mu mbeera n'akwata Omukunja atasera amataayi era gye byagenza okuggweera nga Sheebah ali mu maziga meereere n'atuuka n'okwejjusa n'amugamba Mukunja atasera wandeeta otya waneeno. Yamukubye n'oluyi ng'amubuuza ondeeta otya wano okujja okwenda, okitegeera oyendera otya mu maaso gange n'ogenda n'ewa jjajja wange n'oyenda. Sheebah yanyiize nnyo n'atuuka n'okumugamba nti bwe tulinnya ennyonyi ne tuddayo e Uganda nze ogenda kundeka ku kisaawe weeyongereyo okwate gago nange nkwate gange. Yamukubidde n'empi eza ddala nga bwe ngenda okuwa akatambi naawe okalabeko. Kati simanyi oba ekyebbuba, simanyi na kumanya oba Sheebah kye yagamba nnina ebbuba nga talirina bubeezi wabula ye nga ye lyebbuba. So mukwano gwange akatambi kano kaakakuwe naawe okeewulireko okeerabireko olabe ebibala by'obwenzi ki. Mukunja atasera empi yaziridde munywanyi. Olunaku lwa Mande, olunaku leero lwakuna, Mukunja lwakomawo mu ggwanga lyattu Uganda era tugenda munona ku kisaawe. Naye kino ekyokulwana n'obwenzi kibalekawa. Ndabira vidiyo eno kankomewo. Mbulira. Mbulira n'okikolera ddala nga ndaba bwe nti n'ensembera nga ejjogo nekubye wakoze byonna netula wali na wano n'ensembera okukunja ojjagaza wekitondeke waffe. Wekyakuweweta wakyakola ebintu emigozije waffe. Akuwewetera ki? Akuwewetera ki? Tewanisabye waffe kukola ebyo, tewanisabye waffe. Mukazi kuwono nakyo wano. Buli kaseera asiibula munne agenda. Sanditegedde tewandikyamye mu lujja lwe waffe. Nkoye byokola. Nkoye byokola nze nkoye. Okay, tula wansi kale. Mbasente zange ze bampadde. Tulinnya ennyonyi kondeka wali entebe. Obasogera ne bakazibo. Obanyabonyeza ebbanga nze abaana bange bawulira gyewe. Kale tula wansi kale. Kale tula. Sheebah kakkana bange. Sheebah.
Sheebah kakkana. Sheebah. 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 Okay, tuula wansi kale. Tuula wansi kakkana. Kale tuula wansi. Tuula wano. Yakafuna wamalayo bakumi. Tuula wano kale. Nani sisi na mwana wa bani wanidasa ku street okusinga kumpisa mungeni. Kale tuula wansi. Kakkana. Kakkana. Cool down. Sheebah. Ndio tuule wano. Tuula wano kale. Tuula wano Sheebah. Tuula wano. Ndio tuule wano. Tuula wano kakkana. Sheebah kakkana. Okakkana. Sigenda kujulisa. Sheebah. Sheebah. Ogenda obesiibuza mujja n'okwenda. Wandiika ewaffe lwaki weewandiika ewaffe lwaki tewandiika ewaffe nze. Omanyi lwaki saagala kukuba? Lwaki tewandiika ewa jjajja. Omanyi lwaki saagala kukuba? Gw'okubira ki? Gw'okubira ki? Wasabayo wabakuba. Wali osabayo wabakuba. Naba munekusanga n'abakozi. Ngobazi n'otakwe. Nakusemberera engeri eyo. Namuweweta. Nesonyiwa. Nesonyiwa genda ogambe jjajja omuwe sente zonna ze banfuuwa. Ondeke ewa jjajja. Osigaze bakazibu. Ondeke ewa jjajja. Singa nafuna emirimu emirala. Amaanyi gampedde. Bwe bityo ebintu ebyatandika nga bya ssanyu bye twatandikira mu kibuga Makindye tuto Entebbe Road paka ku airport paka kata kuyimba kusanyuka kulya bulamu gye biggweredde nga birimu empi n'amaziga. Sheebah yakubye Mukunja empi ezaddala naye Mukunja teyamuddiza, tetumanyi oba mu ndeyo kyabadde kirala nnyo. Kati kooti njiddiza gwe omulabi omuwagizi wa King Sheebah lukulwe n'Omukunja atasera. Kiki oyinza okwogerako? Magezi ki g'oyinza okuwaawo ku mpi ezo z'olabye nga King Sheebah asabula Mukunja atasera nga yamugamba nti bw'abadde bwenzi. Kati simanyi obadde akituufu bw'abadde bwenzi naye nzikiriza mutaayinze nkwerekereze ngende nnaabeko kuba eno vidiyo ngikoze ku makya nnyo, ngende nnaabeko njolekere ku kisaawe Entebbe okunona abantu bano. Naye nga mwenna battiimu King Sheebah mbaagala nnyo, abeekolamu omulimu ebintu byaffe weebiri tugenda biwa tubikwasaganya malidaadi sana. Nsigadde nze omwana Soda, Abba ali awo mpola kateba nnengera. So Mukama abankuumire mubeere bulungi. Export TV to the world.